emirimu gyenkola buliido ndishuwa era nga nkobera abantu nze neza okufaako. Waiswa, I'm sure will be there for my kids, will be there in court. Nina jibu, I was always sure nti bizibu byenja okufuna maiso kuba ndakubifuna olw'okwogera amazima tindagavaako. Aye nga nti Waiswa nina jibu balida kusobola okwemererawo nibeeribanga mukamanzi. Unfortunately, munaku ey'ekitalo mukwaziirana mukulaga ennaku emufumbekedde n'ennyiike ku mutima gwe, bw'atyo omwogezi wa National Unity Platform omukulu amanyikiddwa nga Waiswa Mufumbiro bwe yawulikise ng'akola eddaame we yabadde ku mukolo ogusembayo ogw'okusiibula munywanyi we Waiswa Alamanzaani, ng'ono bwe baazirunda bwe baakula nga kumpi yafuuka wa Luganda nga takoma kuba mulongo munne wabula ng'asuubira emirimu gy'akola gy'ayitangamu entakera yalowooza gijjudde obulabe obw'amaanyi era nga tasuubira kuwanika kuba ye omulimu gwamuweebwa paka nga yekyayita okununula ensi ye kimugudde mu ttaano obanga Namugereka Ddunda agaba obulamu ate abutwala ng'amuyise okusisinkana bajjajjaabe e Magombe. Waiswa Mufumbiro ku mukolo guno eno ogwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Akafuumulampawu omwaka 2024 mu bitundu by'e Busoga nga basiibula munywanyi we kwabaddeko abanene ab'ebitiibwa bangi okuli ne sipiika w'eggwanga lyattu owa paalamenti wa Uganda omukyala amanyikiddwa nga Honorable Anita Among oba Triple M mukyala wa Moses Magogo. Mu bigambo bye eby'ennaku Waiswa yasabye abasoga bonna okuyimirira awamu obuteetiirira era n'asaba ng'akozesa akazindabyalo akamuweereddwa nga banywanyi be okuli Bigirwa Moses eyabadde yeenaanise seppeewa eya Reedi n'ategeeza abasoga nti gavumenti y'eggwanga lyattu linene ekulemberwa mukulu Museveni balwanyisa ow'ekitiibwa maama Alitwala Kadaga ng'ono ye mubaka wa paaliyamenti omukyala owa Kamuli District ng'ekifo ekyo akikulunguddeko emyaka egisukkamu 25 bo bamukkiririzaamu era nga bamutwala nga omuntu asinga okuba ow'amaanyi era ow'enkizo mu bbendobendo ly'e Busoga. Waiswa yasabye Anita Among akamanyiiro akajanja n'amampaaki bakajje ku maama waabwe bakimanyi lwatu nti bamulwanyisa paka kumulemesa era ne bamuteeka wansi eyo takyajjukirwa era takyalowoozebwako wabula yabasabye ebisangosango bye bamubaatikangako entakera babimuggyeko bamuleke kuba bo balirwedde okuyimirira ne maama waabwe paka ku mujaasi asembayo. Mubaka bwa Waiswa Mufumbiro ono obulala yeebazizza minywanyi gye abasoga kubanga ku mukolo guno kwetabiddwako omukulu eyali akulira oludda oluwabula gavumenti mu paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Wano Mufumbiro we yeebazizza abasoga ababaddewo mu lulimi olw'ewaabwe olufuntambooli oba olusoga nti beebale butasiiwuka mpisa kulaga mbeera mbi eri omukulu ono amanyikiddwa nga Mpuuga ne bamwaniriza ne batakolanga abawagizi be twategeddeko abamukulu Mpuuga abaavaayo ne batabukira munywanyi we muganda we Kato amaaso ne baagala n'omuyisaamu empi olw'ebigambo ebigambibwa nti Waiswa Mufumbiro ono avuma era ayisaamu olugaayo mukulu Mpuuga. Waiswa Mufumbiro ono yawadde basoga banne credit n'agamba bo tebajja kweyisanga banne bali abampuuga bwe baakola era n'asuubiza bannayuganda nti tagenda kussa mukono amazima agenda sigala nga agayita mazima embwa agenda sigala nga agiyita mbwa paka enkomerero paka Namugereka Ddunda lw'anaamuyita asse omukka gwe ogw'enkomerero. Mutaayi akatambi kano kankutteko nnyo n'ensalawo naawe nkakuleetereko wano tukagabane naawe. Kali ku YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga Expo TV, kali ku TikTok account yaffe Expo n'Omwana Soda, Facebook page yange emanyikiddwa nga Omwana Soda. Ngenda kusaba mutaayi gifollowing ensonga nnyingi z'enkyalambulula zigenda kujja wano ogenda kuba ozifuna. Neeyanziza nnyo entakera okunjagala n'obuterekereza kaddataako. Namugereka Ddunda akunkuumire bw'oba olina okuwabula oba okuteesa oba kyoyagala nkunoonyerezeko nkikuleetere
enamba yange ebeeranga waawo wansi ku Facebook page yange 0755 841 3600. Osobola okunteerako akabaasa ku WhatsApp ne tunyumyanyumyamu ne tumulungula ensonga n'enzaanika eri ensi. Namugereka Ddunda akunkumire ku lwa Katonda n'ensi yange. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke, tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba, kussa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV to the world.